الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة. الحمد لله الذي أنهى بالموت أعمال القياصرة، فنقله بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى الظلمات اللهود، ومن ملاءبة الجوار والنساء والغرمان إلى مكاسات الوهل والتراب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينادي يوم القيامة بعد فناء خلقه: أنا الملك، أنا العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، فتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربه وتسليماته عليه وعلى آله ومن سن بسنته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أمة المسلمون، أوصى ربنا جل جلاله في قوله العظيم: لست بمكذوب. يقول عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي توعدون. ويقول سبحانه:
إن الذين قالوا ربنا الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللي كان يوم من الأيام ما جاء الزول إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أي الصحابة، فسأله محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني عملي، يا رسول الله أي أحب العمل عند الله عز وجل؟ فأجابه مصطفى صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة في أول وقتها. فجاء زور آخر فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. tumwebaza Allah azza wa jalla kubanga yagwanidde yasaanidde okutenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tetuyinza butamusaba asooka okusaasira kwe n'emirembe ku mutume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Tetwandibadde n'abayinza okubeera wano mu kiseera kino, tetwandibadde abayinza okubeera wano mu kiseera kino. كما يخبرنا بعض المفسرون أي المفسر في كتاب العزيز الكريم nga batunyonnyola bamu ku bavunuzi ba Qur'ani nga batubuulira ebigambo ebyewunyisa ebinene. Bali boogera ku aya nga Allah azza wa jalla tugamba: wa qalilun min ibadiya ash-shakur, wa qalilun min ibadiya ash-shakur, ka Shaykh as-Sabuni wa ghayri dhalik min al-mufassirin al-Qur'ani. Bagamba nti wa qalilun min ibadiya ash-shakur, nga boogera kigambo Allah kyanyonnyola. Wa qalilun min ibadiya ash-shakur, batono nnyo mu baddu ba Allah azza wa jalla abatwala obudde ne bamwebaza. Yani ash-shakur ismu min asma'i llahi subhanahu wa ta'ala. Ekigambo shakuru linnya mu mannya ga Allah jalla jalaluhu mwaga ekyenda mu omwenda ge basobola okunakarayo okutuwaako ne libeera nga erinnya shakuru liri omwo. Allah n'alyeyita nga ye shakuru. Sabuni beerajyo ekigambo kye gati wa qalilun min ibadiya shakuru, yagamba nti batono nnyo mu baddu ba Allah azza wa jalla. Ka Imamu Tabarani n'abalala ba Imamu nga Tabarani bagamba nti wa qalilun min ibadiya shakuru, batono nnyo mu baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala abamwebaza olw'okubanga baazaalibwa ku mulembe guno gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Batono nnyo abamwebaza ne beebaza Allah azza wa jalla nga bakitaawe ne bannyaabwe bwakeesa ku makya ne babazaala nga muli basiraamu ng'ate babazaalira mu kyasa kya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qalilun min ibadiya shakur. Ani yeebaza ku ekyo n'akiwa obudde ne yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Omulembe guno gwe mwogeddeko oba gwe boogerako abayivu ne baguyita global village. Wa qalilun min ibadiya shakur, batono nnyo abakyebaza Allah ekyo subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza Allah okusindikira omusajja oyo Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Yali munyenye yansi eno sallallahu alaihi wasallam. Talina kye yayogera, talina kye yayogerako, talina kye yagamba abaddu okujjako wallahi lazim kigenda kubaawo. Mahma kana al-amr kigenda kubaawo kubanga yakyogera Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saba Allah sokusasa n'emirembe ku ye ne ku bantu b'ennyumba ye. Ikhwatul karim, usikum bitaqwa Allah jalla jalaluhu. Abebitiibwa mwenna mbalamiranga nange seeresse mabega mbakubirizanga nekubiriza Allah tumutye haqqa taqwahu, mu butuufu w'okumutya, yawman wa ba'da yawmi, lunaku ku lunaku lwo, usubu'an wa ba'da usubu'in, wiki ku wiki, shahran wa ba'da shahrin, mwezi ku mwezi, sanatan wa ba'da sanatin, mwaka ku mwaka. Fattaqullaha haqqa taqwahu, Allah tumutye mu mbeera zonna, imma fi tijarati, mu busuubuzi, wa fi nikahi, mu kuwasa, wa fi ghairi al-asha'nina, mu mbeera zaffe zonna. Yaliku alaina an nattaqi rabbana jalla jalaluhu, buvunaanyizibwa bwaffe Allah okumutya tumutegeere kubanga kye kyatutonzesa. Wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, saatonda amajinni n'abantu ffe abali wano n'abataliiwo okujjako magaya ekigendo kyali ki? Kubeera nga Allah tumutya
tumusinze mu kusinza okutuufu kwayagala. Tugenda kulaba katono nnyo insha Allah ku kigambo al istiqama nga aya zaffe zitukulembeza, ebigambo bya Allah azza wa jalla byakulembeza byetukulembeza nga abyogerako. Allah tugambe azza wa jalla nti innal ladhina qalu rabbuna Allah, mazima ddala abo abagamba nti omulezi waffe omulabirize waffe ye Allah. Kyali kizeeko eri obulamu bwo okusinza ku tahaddiyat oba okusinza ku challenges gwe zofeesinze, ebizibu byosanze mu bulamu buno obwensi. Kyali kize eri obulamu bwo nogamba nti rabbuna Allah, Allah ye wange ye mulabirize wange, kafa billahi hasiba, Allah mmalira, wa kafa billahi wakila, Allah mmalira ajja kunkuuma. Kyali kize mu bulamu bwo. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, abo nabaga nti omulezi waabwe omulabirize waabwe yoyo Allah, khaliqul makhluq musabbibul asbab, oyo Allah ne bakakasa nti ye mulezi waabwe. Thumma oluvannyuma lw'okukyatula ku nnimi zaabwe ne banywera. Naye olowooza bwetaavu ki era kyekyetaagisa omuntu okustakama, omuntu okunywera biduni tagayurat wa biduni tahaddiyat, nga tewaliwo challenges. Nga tewaliwo challenges kyetaagisa omuntu okubeera nga yastaqim ng'anywera. Kalla wallah, yajibu au yaliku an yakuna tahaddiyati, wateekeddwa okubaawo ebigenda okusoomooza mu bulamu buno obwensi. Ebyo nno ebikusoomooza mu bulamu buno obwensi bye bikwetaagisa ogambe nti inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, tastaqim, oluvannyuma onywereko oyo Allah gwe bakkiriza. Naye abantu fakad baddalu diinahum, abantu bamaze okukyusa eddiini yaabwe ne bagivaamu ne bagiragajjalira. Lwaki? Lwa kasratu tahaddiyat, olw'okuba mbu ebizibu bisusse gye bali, olw'okuba mbu basoomoozeddwa nnyo. Subhanallah. Ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Suratu al-Ankabut. Ahasiba annaasu an yutraku, abafu abantu bo basuubidde, abanga abantu bo balowooza an yutraku, ngenda balekaawo nagalaale. An yaqulu amanna wahum la yuftanun, olw'okubanga baasiramuka, olw'okubanga bagenda okuzaalibwa nga basaala, nga ne tayiri tezaabaluma, naabo nga tayiri yakuluma, olw'okubanga bwakya ku makya tasbahu lyawmu min al-ayyaami wa anta min al-muslimin, bukedde ku makya ng'oli mu basiraamu ng'osiiba. Mulowooza Allah ge mulowooza ngenda balekaawo olw'ebyo. Wahum la yuftanun, neme kuweta challenges eri obulamu bwammwe, neme kubeera nga mbagezesa. Kathira min annas au kathira min almuslimuna ghayyaru asma'ihim, bangi mu bantu oba bangi mu basiraamu bamaze okukyusa amannya gaabwe. Naga saagala mannya ga busiraamu kwoleka kunjolekera nnyo kubanga njatukako nnyo, n'ateekawo gwani ti nze Miti, gwani ti nze Isaac. Falimadha? Gwani nti nze Moses. Lwaki ogakweka tyati ebizibu bingi mu nsi? Eddigo lwe bagambako mu ngero oba mu byewasoma mu bitabo nti eno ensi okuva Allah lwe yagityandikawo tembanga mu bizibu. Kale tuweeyo nabbi omu yekka ataafuna ku tahaddiyat challenges, mutuwe omu yekka. Ani? Abange owekiba Allah subhanahu wa ta'ala tugambye walakad fatanna alladhina min qablikum, nagezesa bangi nnyo abaabasookawo be mutalabanako, mubawulira mu byafaayo babasomera busomezi ne baba bawulira. Lesh falayalamanna Allahu alladhina sadaqu alghaya lilfitani
wal ibtilai ekigendererwa intention ekirimu Allah ayagala kulaba gwe kamaadi saddala ayi mawqif oyimiridde otya oyimiriddewa akukyekinga Allah subhanahu wa ta'ala bweneberanga njala bwe bunaberanga bwavu Allah abuleete gy'oli akukebere onogenda olya riba nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yagamba ati arriba 73 بابا أيسرها مثل أم ينكح الرجل أمه في حرمة الكعبة صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا صلى الله عليه وسلم yagamba nti riba ateekulwamu emiteeko oba emiryango giri 73 anwa'u riba emiteeko gya riba 73 nagati aisaruha akabenje akali mu kulya riba omuntu yenna alya emaali ey'enfisi akabenje akakirimu nagati mithl rajulu yankahu umma subhanallah okumanya kibi nnyo nabbi n'agamba nti kumanya kibi nnyo kyekisinga okusinga omusajja lwanagenda n'alaba maama we mwenna mwina bannyammwe ababazaala n'agenda n'alaba nnyina yamuzaala namugamba ati maama njala kufuula maayiye gundi kankufuule mukyala wange n'omwendako mithl am yadkahi rajulu umma kifaanaganako kyekisinga kino ekyokulya riba okusinga omusajja lwagenda n'agamba nnyina ati maama nkwegombye ba girlfriend wange beera my girl lover naye ng'ekyo kigamba maama we yakuzaala bino bigambo bya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nagamba mu riwaya endala am yankahi rajulu ummahu fi hurumati lka'ba muwulire ebigambo ebinene am yankahi rajulu ummahu fi hurumati lka'ba oba sikyo omusajja ono n'agenda n'ayenda ku maama we yamuzaala naye ng'amwenderako munda mu kaaba omanyi kitegeeza fi hurumati lka'ba ng'amwenderako mu kaaba munda ate laba amazambi g'okoze awalan oyenze ekyo kimu ekyokubiri oyenze ku nnyoko bibiri ekyokusatu fi hurumati shunu alka'ba oli mu kaaba munda ebyo nno Allah alina bireeta inna alladhina qalu rabbuna Allah abagamba nti Allah emulezi waabwe thumma istaqam ne bagumiikiriza ne challenges ebyo ebibasoomooza fi wajhi al-ard wano mu nsi wano wansi w'enjuba ne bagamba nti rabbuna Allah omulezi waffe yoyo ye Allah thumma istaqamu ne bakkakkana ne banywera ne banga nti abireese Allah yajjo bijjawo bwe tufaanana tekyetaagisa tufaanana ekyo أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وأتوبوا إليه أيها المؤمنون توبوا إلى الله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وزد وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم abanga abakkiriza tunywerere ku Allah tolowooza nti abaakusookawo tebaafuna challenges mu ddiini yaabwe eno ey'obusiraamu kalla wallah ebibasoomooza bikyali bingi ate temunnalabako bikyajja sallallahu alaihi wasallam basahaba mbuuza nti mubaka wa Allah man ashaddu an-nas al-bala man ashaddu an-nas al-bala mu bantu Allah be yatonda abange ani asinga okugezesebwa ani asinga okufuna ebigezo fa ajabahu Mustafa sallallahu alaihi wasallama nabbi n'ayanukula n'agamba nti ashaddu al-bala'u al-anbiya thumma al-amthila wal-amthila aw kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti abasinga okufuna ebigezo ne bagezesebwa baba wa nabbi ba Allah genda onoonye ba prophets and messengers bawangala batya mu bulamu buno bwensi naye nga yabatonda alladhi ba'athahum fil ard era yasalawo n'abatuma muno mu nsi wallahi takyala la yazulu wala yanam wala yansa rabbi tatambula teyebaka teyerabira Allah azza wa jalla ebyo byonna abasajja abo byabatuukangako nga Allah araba
bwati wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa agambe buli nabbi yenna namuteranga wabalabe kati men ent gwegwani olaba Allah yantudde geno somo soto al-an'am olabe wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin nabwentu buli nabbi yenna namuteranga wabalabe ba enemies ngai nabalabe in and out mujirimiha yamkuru fiha ni bamulwanyisa in and out kati goyagala kulebya akakeeka chononya ish hadha ya habibi abadan tekisoboka bono ganta Allah umetaddeko fabihi wa nasi ogenda kufuna challenges kubanga osaze weteke ko oyo munene bajamaa ya Allah Ibrahim alayhi salam yagamba bamubuza ati man fa'ala hadha bi'alihatina ya Ibrahim owange mulenzi gwe ani yakoze ekintu kino kuba katonda bafaabo nabagandi fas'al kabiruhum min mubuzo oyo ayambadde embazi temumenyeka nange mbasaba mubuzo oyo ayambadde embazi maybe ayinza okubanga ayina information naye nga gwabagamba babuuze sanamu teryogera nga mbabuuze ibuuze eyo taata we amuzaala yennyini azara nga mwali taata era yatowa order nti mugende muleete kuba yagamba nti ani yakoze kino kuba katonda kagende sami'ina yadhkuruhu fata yuqalu lahu Ibrahim twawulirako ng'ayogera ekigambo ekyo fata omuvubuka yuqalu ayitibwa Ibrahim tata kitegeza mwana wange nabaga fa'atu bihi fi ayuni nnas la'allahum yashhadun mumukwate mumulete maaso g'abantu ekyakiweko obujuzi oba yakikoze ne bamuleetera ne bamuquestioninga ani yakoze ekyo nagati mubuuzo yayambadde embazi nze sinze simanyi n'abateeka mu mbeera yeewunyisa akhiran taata nagati mumukwate mumusibe mumukasuke mu muliro walaqad fatanna alladhina min qablikum nagezi saddaba bakolaki ababasookawo falayalamanna Allahu alladhina sadaqu ndaba bankakasa abantegeera ne banywererako wala ya'lamanna alkazibin ndabe n'abo abagamba nti banzikiza wallahi nga baali balimba era weebali mu nsi muno sigambi Uganda neŋŋambye ensi eno mwebali olwalo mu Egypt nabadde ndi kusharira tweta nindabanga mu Egypt waliwo abavubuka elejau gharasu wadarasu islam kullu gamil batula ne basoma wallahi ne bafuna masters degrees mu busilamu bino byegamba biri current ne bucha kumacha fabaddalu fayataddu an dinillah ne bava mu busilamu biri mu Egypt batula mu Azhar Sharif ne basoma bebagamba nga Azhar Sharif topapanga okakkananga ne basoma wallahi bemala okusoma ne bakyusa naye nga bakuba fi jihataini bakuba sayidi bbiri ne bagamba nti la diinullahi wala la ghayra diini teriyo diini ya Allah nti busilamu ate teriyo diini yonna kati nabeera nga ali awo bwati naye nga yasoma yadarasa yatuwa n'asoma busilamu naga tebiriyo kakati gojja omugwamu olowooza nti ojja ku musajja nga jabana talina kyamanyi Allah omutuukako n'omunaaba bunaabi gwe kenyini okwata ensawo zo n'otama n'omuviira naye nga ate yastadullu bil qur'ani nassu dalilu qawi nga yeeyambisa Qur'ane ne ahadithi nabawiya sallallahu alaihi wasallam n'ebigambo bya mutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'olwekyo bakwano gyaffe abanga abasiraamu mufune okunywera ku ddiini yammwe mufune okunywera ku ddiini eno munanywererako mutya nga mukola emirimu Allah gy'abagaza n'owekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama gy'abagaza mukole sale solam biseera byazo sahaba gyewa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga tumbaka wa Allah mbulayo omulimu gweno okunyingiza ejjana nabbi namugamba ati yamutunula bw'ati namulaba kubanga oli yalinga akibaako obubaka namutunula bw'ati
sallallahu alaihi wasallam namugati gwe as-salatu fi awwal waqti gwe standikanga okusala eswala ng'ozisala mu budde bwazo obutuufu ng'amulabye atagala mu swala tewaliwo kyetaagisa kutagala saali swala mu biseera byazo eyo ebeera istiqaama oba onywedde mu ddiini yo omwana ajja namwati omubaka wa Allah ndagirirayo omulimo ogwennakola nyingire jjana sallallahu alaihi wa alihi wasallama n'amugamba qul amantu billah thumma istaqim gwe gamba yamulaba nga atagala namugamba gwe gamba nti nzikiriza Allah mwesigamiddeko Allah mwewadde thumma oluvannyuma mubeereko mwesigamireko abooluganda bakkiriza tunywere eri Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zaffe zonna n'abaana bamwe mbakola ekyo kyoli olwaleero omwana wo kyagenda okubeera kkiriza obagaana ekyo kyoli olwaleero omwana wo kyagenda okubeera kkiriza obagaana olwaleero mulaba ebitambula ku midiya mubiraba wallahi mubiraba mulaba ebiri mu Uganda wano ebiri mu nguudo z'omu Kampala buli wantu osangawo mu junction osangawo emizindaalo afwan ala hadha munsonyiweko ekyo naye buli woota osangawo emizindaalo bali ku ddaawa bakoowoola singa yali musiraamu ng'ekyo yakikola naye weebiri mu nsi tetugambe kugenda kulwana nabo abadan wa innama gwe kyofaanana kyoli olwaleero gwandaba mpuliriza oba mu ssanyu oba mpuliriza mu nnaku ekyo kyoli olwaleero wallahi kyekyo omwana wo kyagenda okubeera gwe enneeyisa ku ddiini yo gy'osazeewo okweyisaamu today muwala wo mutabani wo sheekhe kyagenda okubeera bw'onooba osazeewo obeere musiraamu anywera ku busiraamu omwana wo kyagenda okulaba awaka nga kyokola ajja kubeera ekyo omwana era ajja kubeera min waladi salih mu baana abalongoofu era ng'omusajja beeja ewa alimu omu namuga nti owange ana min assalihin ndi mubalongoofu namuga nti inkunta tad'u li abawaika fa anta minhum bw'oba omanyi nti okola bakadde bwe baakolanga n'obasabira ng'obasabira oli mubo naye n'ozirya olunaku nga kitawo yafa nnyoko yafa taatawo waali mulamu abaakuzaala nga toyisizzaako kigambo kyonna mu kamwa ti allahumma rabbi gfirilli walwalidayya oba walwalidiina rabbi gfirilli nsaasira onsonye mukama wange walwalidayya n'abanza taata ne maama warhamhuma kama rabbayani saghira obasaasire nnyo kubanga nabo bandaga obusaasizi bansaasira nga sinneesobola ndi muto nnyo ne buzima obudde nga tukyogedde nga bafu bali mu ttaka embeera gy'oyagadde okweyisaamu tudde abaana bo kibagenda okufaanana bw'onoosalawo obeere gafula obeere mugayaavu ku ddiini eno wallahi amakaago oluvannyuma lw'okwabulira eno ensi ng'ogivuddemu newankubadde nga tonnabagivaamu era amaka be gagenda okufaanana yagamba Allah azza wa jalla fasta'inu bisabri wassala wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un al-istiqama tunwire tutebenkere siibako olunaku olw'emmande siiba olunaku olwokuna siiba ayyamul biidu abaana bo bagetaata lamanzaani yatuuse kyati yatuuse sira muddani naye olunaku lunabbi yalusiiba ng'olw'emmande n'olwokuna nabbi yasiibanga ennaku enjeru mu mwezi subhanallah omwana bw'anaabikula bamu nga byokola akhil karim wallahi amakaago gajja kutebenkera tuteeka obutebenkevu mu maka gaffe abakkiriza abalungi abaana baffe bategeere Allah byayagala n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye tunaba tuganye byebigenda okufaanana tumaliza khutuba yaffe barakallahu fikum tulina emikutu mingi nkugambye midiya bw'otunula ku midiya weewuunya olwalo waliwo GTV kuliko emisomo mingi mwe nnyini mwe mulina okusaponsalinga TV ezo za busiraamu era be bano abazaabo otekeyo sente zo abantu wallahi bakwata sente zaabwe ne baziteeka mu makuba agatagwanidde
okuteeka y'abaddu ba Allah bamashaikhi ab'enjawulo babeera ku TV okwo nga basomesa abaana baffe bali mu utura eya kariha bali mu luwummula lwa kifuba Allah yakiteekawo nga lwakubakaka naye abaana babeera mu matatu abaana babeera mu ki puroguramu kweziri ezi buli lwa Monday ne paka ku Friday olwaleero okutandika n'essaawa 10 azani olumala okuggwa puroguramu eyo y'abavubuka ekwata ku bavubuka bokka ekyo kiteekeyo waka abaana obahase obakubije tabage waliwo TV bagita GTV bagitunuleko balabe ogenda ku that is achievement abaana bategeere mumenyini muveeyo baganda bafa bebitiibwa muyambe emirimu gy'obusiraamu eyo istiqama tuba tunywedde tuba tutebenkeza baganda nga betiibwa barakallahu fikum jazakumullahu khair saba Allah akkirize ebigambo twogedde abitufulle nga byamagaso era nga byamakulu gye tuli ffe abali wano biddene eri abaana baffe byawoni tabaraka taala maliza nga mbakubiriza nga mbagamba twesiki Allah tumwesibeko Allah wa man yatawakkalu ala Allahi fahuwa hasibuhu bono mwesigamirako Allah kyonna gwe kyomanyi nti kyagaana gwe kyolowooza nti kyalema akikumalidde Allah ajja kukimalira وصلي على رسول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين ربنا إننا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتنا ومن روعاتنا يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من شر البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء رب اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعلوا في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اغفر لاهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لابائنا واباء ابائنا واغفر لامهاتنا وامهات امهاتنا واغفر لاجدادنا وأجداد أجدادنا واغفر مشائخنا ومعلمينا وأصدقائنا وأقربائنا من مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا